Breaking news okuva mu ggwanga erya Isiraili, ezo video zembateereddaawo ziva mu kitundu mu ggwanga lya Isiraili kye bayita Tel Aviv. Actually it is the eastern part of Tel Aviv. Ne Haifa nga kwogitadde Haifa, eastern part of Tel Aviv, ne akatundu akalala bakayita Peta Tikava. Okay. Video ezo gye ziva saagala ozirabe ogambe nti zino za Lebanon nedda. Zino firi video za Tel Aviv mu Petikava ne Haifa. Okay. Video zino olwaleero za happeninze zabaddewo. Bino ebikolwa byakoleddwa olunaku lwa jjo nga 24 mwezi gwa 11 omwaka 2024. Aba Hezbollah basindise rockets empitirivu mu bino ebifo ne batagetinga ebifo ebyenjawulo mu Tel Aviv. No rockets ezimu zakubye nga boolaba mu video ezo zasobodde okubanga ziyita mu air defense systems ez'Abayisirayiri ne zihitinga targets zaazo. Video onama nti ogenda laba nti abantu bali ku misinde mu ggwanga lya Isiraili nga wembateeredde mu video ezo babadde the whole of yesterday gyabadde misinde. Ofuna bulungi kwabadde duka lwansonga naddala mu bitundu ebya Tel Aviv, mu bitundu ebya Haifa, mu eastern part of Tel Aviv, particularly Haifa, eastern part of Tel Aviv, naka katundu ke bayita Peta Tikava. So aba Hezbollah basindise rockets zino as a message inti tusobola okubanga tubakuba, tusobola okuzanya akazannyo ke muzanya if you keep at this rate. So Abayisiraili basobodde okubanga they managed somehow yesterday to get the taste of their own medicine. Ne Hezbollah yasobodde okubanga erabisa gavumenti y'eggwanga lya Isiraili. Tujjuke nti Prime Minister w'eggwanga lya Isiraili mu makage tasulayo eri mu Sisiria, takyasulayo yo yaddukayo yamanyi wa gye bamuddusa gye bamukweka gyasula. Naye nga bulijjo gavumenti yaabwe egamba abantu nti bagenda kubanga bazzaayo abantu mu northern part of Israel. That cannot happen nga even Tel Aviv is being attacked or is on fire nga bwolaba waneeno. So abantu abali mu immigration abalivudde mu maka gaabwe oba the number of displaced people mu ggwanga lya Isiraili yeeyongera kugaziwa. Regions that are being left without people, abantu nga tebakyazibeeramu olwa rockets eziva mu Hezbollah zeeyongedde obungi. Ofuna bulungi. So yembeera eyabaddewo eyadduka olunaku lw'eggulo mu ggwanga lya Isiraili. Olunaku lwaleero tetunalaba response yonna from any other side, naye njagala tulabe ka video akaddako tulabe how Abayisiraili bo barespondinze batya, lwansonga kuno okubalabisa tebayinza butarespondinga. Era we bagenda okurespondinga bagenda kurespondinga batya? Bagenda kurespondinga nga ejje ery'empisa nga we bagamba nti lyerisinga okubeera n'empisa mu nsi yonna, oba bagenda kubanga barespondinga nga abatujju? Katula